bamponga eri emisambwa gino ebiri gye nkugambye ogumusaalongolwa emmangu n'omulala naalongolwa emmangu era abamanyi naalongolwa emmangu kati bw'otuuka ku lusozi olwo kuliko obwazi bubiri tebukalira mazzi akasaalongolwa emmangu kanene era kuliko n'omuti akanaalongolwa emmangu tekaliko omuti kaliko kasaka kati maama wange agenda okunzaala nga nnina emizimu 777 ng'egyo gye nnina okukulembera nga nze liida waagyo 777 nina ebiseera 4 mu ngalo mumukebere mulina 3 byange 4 zino zemuyita ennyingo gwe weekebera ali eyo 1 2 3 4 zonna zikebere zenna 1 2 3 1 2 3 1 2 3 byonna okebera nze nazaalibwa nina 4 buli ndaba bina kati ate ngenda okuzaalibwa nga nina dabuli mu kibatu kyange kati agenda okunzaala nga nina sense ey'omukaaga abantu mbeera ne 5 senses kati abantu mbeera ne 5 senses oba wasoma senses ezo ziri 5 kati ey'omukaaga gye bayita supernatural sense kati eyo yennyamba okumala emyaka 23 nga sirya mmere ezikola kati gwe wazaalibwa ng'oli mwenda wa entertainment eyo boolaba bonna abazannyi ba firimu in fact music industry 90% njogedde 90% bali mu kuweereza satani abazannyi ba firimu ntono ndabika kuteeka okuba nga oliko digits ezeyongerako genda otunuulire bonna ba agenti abagula firimu basonia basoniki baani bonna abagula firimu ezo zemulaba ezibanyumira zihola simanyi zino ani firimu kugambya abazanya real life n'abazanya obutabu batono nnyo be bali mu 10%. Bano bo baliwo okuweereza satani yakwata ekintu kya entertainment bwati n'akinyweza n'amanya nti kano olina okukolera kubanga abantu ye desire yaabwe omubiri gwagala okusanyusibwa kyova olaba bwe tuddayo mu Bayibuli Adamu alaba ebintu byonna nga tanaba nakufunamu kimusanyusa yamala nakufuna mukazi bw'afuna omukazi n'awulira ddala nga yes essanyu line lijja eri obuntu n'eri embeera z'obuntu n'eri abulijjo ekintu ekinyuma okulabako kati kyova olaba satani akozesa nnyo abawala abali beauty abasingayo kuba abalungi abali beautiful mama si bokka n'abasajja abalungi be bayita ba handsome abo kubanga omuntu aba ayagala alabeko ayagala abeere n'omuntu oyo ayagala abeere abo abakozesa nnyo kubanga yakimanyi nti bano katego kamukolera fa ababita twetaaga temulina kimwagaza era kubanga togenda kati mbuulira ani anaakuteeka mu video ye ozina omansule atowali kubanga atajja kuleeta naye gundi ati ayagala atekewo akantu nga keeko gwomanyi lwaki obuwala obusinga obutini ennyo obulungi ennyo bwe bukola mu nnyonyi by the way kizibu osangayo omunene system ntegeke nti tulobe tukwata tutya kintu kina gye kijja kyetooloolera kati bagwanga tuyagala kusomesa gaziya twagala gaziya kubanga bannanga abalinyo ennyo ku nnyonyi baŋŋambe nyina mukwano gwange Olivia sobola okuŋŋamba n'abalala mulabayo ku bantu nga banene kubuno obukyalo obeera mu nnyonyi obwo tosobola banoonya kalungi akalina wato akalina kirwaki n'enkya baagala bizinensi eyo etambule kati naye bizinensi eyo etambule ekolebwa mu governance eri mwe muli governance ya bizinensi be bakutte ssente Bayibuli ezoogerako ki entertainment mulimu biki mwe mugwa ne fashion byonna emisono gigwa omu fashion and designing so music byonna drama filimu fashion ebyo byonna bigwa omu kyovola tosobola byawula mu kutambula nja kubulya wano mu Uganda twabitandika tutya kutandika okukola emisono gy'engoye nga tugenzeeyo tosobola kyawula kubanga bwe oyagala kitunde mangu olina kiwa muyimbi
kisasane mu saturation okugira omusono bulungi nnyo. Kati omusono guli okugusindika spell omuntu abeere nga abadde ategeera awawuguka takyategeera okugandika tugenda kutandika ebimansolo. Kati ebintu tebyali byangu nga bw'obirowooza, birina gye byava. Kati maama wange agenda okunzaala ng'oliko 9 nga nnina emizimu 777 ng'egyo gye nnina okukulembera nga nze liida waagyo 777 777. Kati egyo nga gina kuwulira nze nnina ogituma gigende gikola emirimu. Kati ebyo byebiri bye yajja mu ssabo yamanya afunye omwana. Kati ngenda okuzaalibwa nga nnina nze olaba ebiseera byange ebyo bino biri nina ebiseera 4 mu ngalo. Mukebere mulina 3 byange 4 zino zemuyita ennyingo gwe weekebera ali eyo 1 2 3 4 zonna zikebere zenna 1 2 3 1 2 3 1 2 3 byonna okebera. Nze nazaalibwa nina 4 buli ndaba 4. Kati ate ngenda okuzaalibwa nga nina ddabuli mu kibatu kyange si yeeno gwe tunuulira olabe. Jjukira ng'erina okutulako 6 buli kasongezo. Kati olina okukyuka. Kati jjukira eno erina okukola mu kye bayita .com generation mmwe kye muyita new world order. Kati jjukira bakuteekateeka kukola mu kiseera ekyo. Bw'oba onoinitiatinga mu kye muyita global war oteekwa okuinitiatinga enamba ya 666 ng'okozesa www.com. Mitimbagano mwe muli kimu. Kati tuli mu global village. Kati muli kimu. Tuli wamu. Obuuza Google n'ekugamba buli kimu. Naye nga ki ky'olina okukola? Kutunuulira. Nzima mu bibyo tebirowooza. Kati agenda okunzaala nga nina sense ey'omukaaga. Abantu mbeera ne 5 senses. Kati abantu mbeera ne 5 senses. Oba wasoma senses ezo ziri 5. Kati ey'omukaaga gye bayita supernatural sense. Kati eyo yennyamba okumala emyaka 23 nga sirya mmere. Kyova olaba bw'ompadde kacaayi wano nkanywedde ne ndya ne capati zange bulungi nnyo naye namala emyaka gyange 23 nga simanyi mmere mu lubuto lwange. Kasiri nze atudde naawe wano. Kasirye tuddeyo kati wali tuddeyo ozaaliddwa obulamu buli butya? Ati obulamu nati mbutandise. Kati nina sense ey'omukaaga gye bayita supernatural sense. Era eyo ey'omukaaga ebeera mu ki? Kaakati explaining ntya era ebeera nti yeolaba ebintu ebitali bya buli gye biri mu spiritual world. Omuntu n'akugamba ndabye omusambwa nno nga guyitaawo naye nga gwe omuntu wabujja tosobola kugulaba. Oli n'akugamba oli kankuwa ekyangu omusumba n'ajja atuuka n'akugamba ng'ali mu njiri wakati kati Katonda alina gw'ayagala okuwonya naye ng'alemeddeyo. Amugamba wano waliwo omuntu Katonda ayagala kuwonya oli bwoti ne bwoti. Kati aba connectinze ku sense eri ey'omukaaga. Kyova olaba nti ekyo kye bayita okwanointingibwa. Katonda okukwawula okufuula omusumba akuyiwako amafuta n'ofuna ekintu ekyenjawulo ekitali kya bulijjo. Kati kye kitawaanya abantu awo. Kyova olaba tufunira awo abafere bangi awo naye ali rio. Bw'ofukibwako amafuta otandika ofuna connection ne Katonda, otandika okuconnectinga n'abantu. Kyova olaba oba oli mu njiri omwoyo Mutukuvu ayinza okukugamba nti wano waliwo omukyala muyambe yasuze bwati ne bwati. Ekyo ekiyamba omuntu okukwatibwako, kye kiyamba omulema okuwona, econnectinga mangu n'otegeera. So sixth sense si ya buntu. Tetujja giyita ya buntu. Omuntu alina abaana 5. Ziri 5 z'ez'obuntu zenza. Naye eyo bw'ogifuna mwemanyiza kiyitanga kirabo. Kiyite nti alina ekirabo ekyokulaba. Manyi kye bayita ekyokulaba. Kati nze Satani yakwata ekirabo kyange ekyo ne kiba kitundu ku ye nze mukolera emirimu. Ng'olaba. Kati ng'olina okuconnectinga naabo kubanga nali nategekebwa emisambo 2. Ogumu nga guyitibwa Saalongolwa Emmango, omulala Naalongolwa Emmango. Ng'egyo gye giyina okuntraininga olwo ntandika training. Ani agikugamba kaakati ebyo jjukira maama wange abiŋŋamba nina emyaka 8.
naye ku myaka 5 emyaka 4 nali nkola ebintu bye ntandise okutegeera kubanga natandika okunywa omusaayi gw'ebinyonyi babuyita obukwale enkwale oba ozimanyi oba wali oziwuliddeko natandika okunywa omusaayi gw'enkwale nga nina emyaka 4 nentandika okunywa omusaayi gw'ebinyonyi gigenda okwera emyaka 5 nga nyingiddwa mu spiriti y'okubba nga nsobola okunyaga kyenjagala nsobola okontrolinga nkubba ntya kati agamaanyi nga ntandise okunywa omusaayi gw'ebisolo nga nywa bukamuje obuki ku myaka 4 omwana aba muto bulungi ngani akuwa ebintu ebyo webale kubuuza ogujjawa kati webale kubuuza ku myezi 6 mama wange ngamba nti natandika okwogerera ku myezi 6 mama n'asanyuka naga nafunye omwana omugezi kati jjukira nina ekintu ekiri ku bulamu bwange ye kyatakola ki kyatamanyi mpulira ekintu kyogera naawe kikugamba do this kola kino oba ali olabyeko omwana nga akutte ekintu akwata ekintu ekitali kya bulijjo okayine uno mwana yakitegedde ati ati nakikwese eno n'akijjayo oba okitegeera kati maama aga ku myezi 6 nali ntandika butandisa okwavula nga ntandisa okwogera era n'agamba ne nazadde omwana omugezi ku myezi 9 nali ntandisa okulya emmere mu famire ewaffe gyenva kati olwo ne bagenda okunkonekitinga ku misambwa giri ginankuza naye nga siriiwo mu Uganda ndi Rwanda ku myezi 9 maama ali nange Rwanda yali agenze Rwanda lwali Rwanda ewa taata omulala kakati ndi eyo mu famire bagamba taata wange leeta omuzzukulu gwe wazaala omuzzukulu oyo tumwetaaga ajja akola emirimu taata nga yebuzaabuza kuba musajja ali mufumbo bw'ozaala ebbali wabaawo wali wabbali nze ndi mwana w'ebbali kubanga musajja ali mufumbo ng'alina n'omukyala we ng'alina n'omukyala namba 2 maama we yeetega baamuwasa nedda kyakomaawo yazaala nze ne kiggwa oli yali wa mission kati kyovula awo tulina challenge nnene bangi abagenze mu bufumbo naye ng'obufumbo bagenze mu bwali bwa mission nga bulina kukomaawo tebali kugenda mu bufumbo kwali kwegatta kutwala soolo ye underground oba wa kigwe naye ye amaliriza bwe yafuna olubuto n'ayingira obufumbo bwe bw'osanga emigga emiyitirivu ennyo kyovola nze sikola counseling ebyo musumba nsabiraako obufumbo buganyi tutule tunoonye cause bawe mutajjaawo cause ojja kutambula mu basumbo bamaleyo ate nga cause gwo ino gyesumululamu lwaki omusajja akuba okitegedde kati nga tekirina gye kifubutuka kati gye tukivuga tutandike kinoonya nze era tojje wange oga nti ogenda kuteekawo mitwe nkuteekeko babasabidde babataddeko amagulu simanyi babataddeko emitwe bakoze buli kintu kyonna babasiiza amafuta tuginoonye wa weeva nina okukubuuza ebibuuzo bingi nnyo tugende nga twetoloola kubanga nze ewange wojja tebiri mu nsonyi ngenda kukubuuza n'ebya sekisi gwokoze n'abantu bwokoze nabo tandika ojjukire oyinza obutambuulira nti nakola nekatongole nesentukubuge naye jjukira mu abo bonna mwalimu yakugamba nti oli badde nti tolifumbirwa oli bawange ebigambo bikola obadde ki oloza bigambo bugambo nayogedde ebintu ebiri spiritual yinza okunyiiga wano nemwana ekasirye ggwe kale gomanye ekyo kyekitegeeza kivula tetugamba Zabbuli eyogereyo 24 nti ani alirinnya ku lusozi lwa Mukama yo alina emikono emirongoofu n'akamwa akatukuvu naye gw'ogirira banogoloza oyinza badde mmanyawo mbanyiizeemu byange obadde ki era kikomya lwaki bayibuli ega nti oli mutonzi kamwako katonzi omusajja wamubbako ssente ze n'akugala tolifumbirwa nakulokoka tobimanyi olokose wabyerabira nadda obufumbo buganye kati ntandika kuzzaayo eyo tunoonye mu koozi tulafune ekizibuwa ojjukira nti walya ssente za bbaati nenkugamba genda otuule weebake bw'oti olowooze baani bobadde nabo mu bulamu ani gwe wasuubiza okumufumbirwa n'otamufumbirwa ate abasajja kakati ebyo byonna birowoozeeko nga tunanoonya koozi eno ndi banange omusajja abuze empeze z'emyaka 4 omusajja agaanye wenkusuubiza okukuwasa okunyiigako kulina kyekunkola nja kukubuulira sitore nga tugituuseeko nze nalina omuwala gwe nnina okuwasa ng'embaga etuuse bampita mu state house kuweereza ne ŋŋenda naye bwe yatuukayo batuwa milioni za 15 twavayo ne milioni nga 14 naweereza eddakiika nga 20 mu ziizo kuba bampa eddakiika ntono nnyo twavayo nga tuzze n'omudidi gwa ssente omuwala bwe yadda ewaabwe bugiri n'agamba nti nze oyo musajja sirevo yange sigenda mufumbiro
naye nga tutegese embaga tujje sente ku bantu tutegese nga bw'omanyi nti embaga Katonda yagikola omuwala yandiwa embaga ebula emyezi egi nenkabako ku maziga nga mpulira saagala kuswala onsekeredde budget mwazigabadda si kyokka gamba gawuni tuziguze bampereza gawuni okuva e UK ne bampereza Sara Bunjo n'atuwa gawuni nga tulina gawuni ezi ng'omukolo guwedde keke tuzisasudde n'ekifo tukisasudde omwana yakutya n'agamba nze sirina gye ndaga naye nga buli muntu yenna amubuuza amuga gw'onoofumbayo nentulanga n'omuwala nenjogera n'omuwala saagala kuswala nga mwagala simanyi kyamutiisa naye yagamba kimu oyo omusajja sisiteeke yange ng'omazira ebbanga twali mu relationship oba gwali mwaka nga twedeetinga tutambudde mpaka tutandika okutegeka emikolo nate ndowooza mwaka oba otegedde omuntu nga tutegeka omukolo nanjiwa bwatyo naye gwe manye ekyabaawo yabalaga nti yalina omusajja gwayagala mu kyotala naga nze tanjagalangako adde amala budde bwange bwabwereere nenzijukira esaala ze nasaba nga okay kale nengena nga nekansolinga mukyala tonde nankansolinga nanga nti awo talina n'amafuta gayinza kuwanira amafuta gali ku bulamu takumalira budde naye omuwala okulaga nti nno abawaka baali bamulemeddeko kubanga kutwala ebintu mu kukyala nga ninga akoze okwanjula ne baga nti ono twali ebintu by'omusajja yasituka n'agenda ew'omukyotala n'afumbira omukyotala neyeefumbiza ew'omukyotala omukyotala olwamufunisa olubuto yagoba bugobi omuwala yazaala omwana n'essaawa ya leero wangi omwana yeekululanga musota tatambula yazaala omwana nga mulwadde wa ekibumba n'ensigo sirina nakaaba mu bukaabi nga bw'okaaba amaziga saakolima namusonyiwa ne muleka nga bwe mukoze naye mu mbeera ye yayitawo nakaabamuko olumu n'ennyumbamu ne Katonda kino walese ne kiyitawo kitya nenkabamu amaziga ebyaddala kati yabuntu obubulinga obw'okusaaga omuwala nyifa kati yadduka ali Dubai akola Dubai naye yatuuka eyo n'anoonya ne bamugamba nti noonya Alani Kasiri omukubira essimu omwetondere yeetonda yankubira ne yeetonda naye nzisaayina mutawana nali namusonyiwadde ng'ekyo kyanoonya ebintu biringa ebyokusaaga abantu tubitwale siriyasi omuntu agamba nga munnange oba omanyi togenda kunfumbirwa tomumalira budde bulungi gwe n'osigalira ng'olemezaamu olw'okuba ky'omwagaza ojja kufuna ebizibu byabwe kati ebimu abintu balabanga ebyokusaaga naye akamwa kaki katonzi that's why mama wange ye kyatamanya nti ekiseera ekituuse mu famire banneetage ngende bankonekitinge ku misambwa gyange kati baddire sensi yange n'ey'omukaaga bagiconnecting ku misambwa gitandika okuntraininga kumbe ngenda okutandika training ku myezi 9 emyezi 9 maama abaali Rwanda bagamba tata wange aleeta omuzzukulu tata yeebuzaabuza bagaffe katumwereetere basindika abaganda li bayita ettalo bansindikira ettalo ku kugulu kuno kwolaba ntandika okusoboka amagumba kati kuno okugulu ndowooza kyekiringa obujulizi abantu kati bwe bafuna singa saafuna buzibu bwa kugulu kuno bino temwali bitegedde kati maama wange ku kino ekintu kyekyamuleetera okumpita mbuulire kyajja kitya mbunameranga akagumba ku makya akawungeezi ne kakutukako nga kasongola bwe kati nga bwe kamera ne kakutukako nga takirabangako naka kino kisuse nga bw'onoomeranga akatunsi kaki ne kavayo bwe kati ng'akalabo omwana okutuuka ku makya nga kakutuseeko kapiisi ng'enkeera kagira ng'ekigundi kivulula bwe kiti nanzirusa mu ddwaliro ne bakebera ku myezi 9 nga tebategeera naye oba omugagende w'omusawo nadduka ku musawo w'ekinnaasi kubanga yali abimanyidde bw'atuuka omusawo w'ekinnaasi namuga nti ogenda gye wajja omwana ono alina ensonga katola ensi y'omwoyo bwekola kati najjukira nnyo mu nsi ya mwoyo najjukira wajja yakola ki yabunijja n'addayo ew'omuki w'omusawo bwe yatuuka omusawo yamusekerera busekerezi namuga nti oyo omwana si mulwadde omwana mutwale gye wamuzaala oyo bamwetaaga alina omulimu gw'alina okukola kati twatandika okutegeera ebintu bikoze eki naye yali mugezi taata yali amuyambye nga yamutwala ewaffe gye banzaala kubanga ajjukira bedda bwe wazaalanga omwana ng'omutwala ku kika ne bamutuuma erinnya kati yali amanyiiyo era ngamba tikyamwanguyira nnyo okuntwala ewaffe kuba yali ategeddeyo owone bwantuusa ewaffe kino kyekyabaawo ensi y'omwoyo bo baali bategedde nti andeeta kati kyekyo bayita reality mu nsi y'omwoyo bano bakonekitinga ne bamanya nti kati omuzzukulu bamuleeta bo ne bateekawo n'ensuwa ennene
DNA bino bye muli mu kudaaga ne DNA bo baali baategeka DNA zaabwe. Bino bye muwoza tugende ku musaayi tugende ku ki goloza lwaki omwana bw'azaalwa n'agira akalira ne kakutukako senga akatereka nnyo mu kitooke kya Nakitembe. Ebyo badde obimanyi? Nakitembe sibimanyi. Akatereka bwe batuuka okakasa nti ddala kituufu omwana si waabwe nga wazzeemu eggoozi lini nga bakakwata nga bakateeka mu mazzi ag'olugogo lw'ekitooke kya Nakitembe. Bwe kakka wansi ng'oyo si waabwe, bwe kadda ku ngulu ng'oyo waabwe. Bwe batyo nnyo badde ki bikola golooza lwaki akalira bakafiirako nti kakutuka ne bakatereka ne bakafiirako. We bazuulira kyekyo kye bagamba nti mulamu wo nga bino bye tubeeramu mu kuwasa nti abo bamulamu, ekyo gy'emirimu gye bakola. Kati DNA tevudde kati nze yange yali ate eri worse than thing. Kati mu kutuuma erinnya DNA tebaakebera ku luno baaleeta kubanga bo baamanya omuzzukulu. Jjukira mu kuntuuma erinnya ndowooza baamanya nti kati omuzzukulu yono. Situmanyi byabaawe byo teyabimbuulira kubanga nze byaŋŋamba bye bino bye mbakola ki agamba bwe bantwala ne banteeka mu nsuwa y'amazzi kimusoke ne kiva ku lusozi. Kumbe baali bangulira olusozi nga kwe kuli emisambu ebiri. Bajjajja b'omu kika mu famire mwenva. Kati ekika nze kyenvaamu olunyiriri lwenvaamu lwe luvaamu omukulu w'ekika. Si buli omuntu abeera mukulu w'ekika mu kika. Tuyina ennyiriri kati ffe tuyina ennyiriri 12. Ffe olw'e12 lwe luvaamu ow'ekika. Kati nze nva mu lunyiriri lw'e12. Kati olwo nga kuteekwa okubaako emisambu egy'enjawulo. Tolowooza nti ono omukulu w'ekika golowooza ono yafudde ne bamuziika mu mbogo simanyi 100 mu ameka. Musajja tunga yalokoka n'okulokoka olw'okuba abadde mukulu wa kika. Nga balina okujjayo byonna ebyo bulombolombo. Kyova olaba baamuwadde kayiwa ne bagamba nti akayiwa musabe essaala ezammwe ziggwe naffe tukole ebyaffe. Adde mulokole tukikkiriza. Bamugambye tetulina buzibu musabe ebyammwe naffe mutuwe tukole ebyaffe. Bwe biggwe eby'ekkanisa ffe mutuwe naffe tukole ebyaffe. Kati ekyo kye njogerako. Omuntu okubeera nti mukulu wa kika akulira kika alina obulombolombo bwe bamuteekako. Kati gwalabye ono gwe bataddeko ono omupya owoono gwe bakubye amasasi. Mukwano gwaffe Kyagulanyi ye yabadde omujjwa. Kakati Kyagulanyi mu famire yemujjwa omukulu naye yadde alina okugyamu engatto oba ayagala oba tayagala azikize omuliro agulinyemu n'ebigere bakakase nti omuliro guzikidde kati mujjwa kati balina okuteekako omusiko omupya. Golowooza okubeera eno bagita spiritual world bwetyo bwekola tebava buvyeri nonga ndi Katonda ajja kukola byategekebwa mulina obifolowinga. Kati mmwe muli awo muwoza ate bannange gundi gwe tufiirako gundi abantu bali spiritual batonde nga bakulembeze kuva dda nga balina kukolera oyo mulimu ogwo gwe mulaba muntu gigira kyanjizeemu nange temubimanyi omujjwa. Kati it's a genetic kizaale kati oyo ajja kubeera mukulembeze yalonda nga ajja kuba mukulembeze naye alina okukola biri ebyobukulembeze buli. Tandika kujjirayo wano bagundi bamu bakujjukizeeko abamala okuyitawo ku bukulembeze bwa MP ne bamutwala ne bamusalira enguni nga n'ensi yonna eraba. Kakati maama wange awo lwantwala olusozi luli olwokwakwe kwali emisambwa bwe givaayo gyasindika Kimusoke. Kyokka Kimusoke mukisomako Rainbow mumusomako wa bulijjo. Kimusoke agamba kyava ku lusozi kati ye abimanyi muloko gundi. Kimusoke ne kijja mu nsuwa mwe batadde omwana we ne kinywa amazzi agali mu nsuwa gonna ne gakala. Kakuteeka mu nsuwa no bali bakuwonya. Kati kumbe baagala kakasa ye muzzukulu omutuufu. Era bagenda okunzijja mu nsuwa omwana ow'emyezi 9 ng'okugulu okubadde okubisa okufeenya nga kukaliddewo ku sport. Kati mama wange kyali kimumpisiza ampa obugumba bwange ng'obujulizi era obugumba nabuwa taata oyo. Taata yakafajjaawo mu covid obwo bwamenyeka yali abuteeka mu buveera buba bwavanga Kenya nga babuteeka mu sukaali wa makerenda. Obwo mwe yabuteekanga bwati buba bugumu nnyo nga tebuyulika. Obwo bwagala okwefaananyiriza obw'omunnyo obugumu bwabwo. Nti kati yali tabimanyi nnyo neera yabukuuma n'atereka. Kati kumbe agenda okutandika obwo bwe bunnyamba okujja bambulira sitole y'obulamu bwange.
Kongo omulala yandibumenye nga kati agamba mu baamunzijjako ne bantwala ku lusozi najjukira omwana waayonka tokyali mwenda mu myezi 9 bantutte ku lusozi bwe bantuusa ku lusozi bampongayo eri emisambwa gino ebiri gye nkugambye ogumu Ssaalongolwa Emmangu n'omulala Nnaalongolwa Emmangu era abamanyi Nnaalongolwa Emmangu kati bw'otuuka ku lusozi olwo kuliko obwazi bubiri tebukalira mazzi aka Ssaalongolwa Emmangu kanene era kuliko n'omuti aka Nnaalongolwa Emmangu tekaliko muti kaliko kasaka kuliko n'obukulukuku oba obumanyi kakati obwo tebukalira mazzi kati bagenda okunzijja eyo in fact kola olunaku maama agamba bantuma erinnya lya Musoke kimusoke kiri ekyakola kikateera erinnya ddene nnyo mu Buganda wano likola emirimu liriko omukulu w'ennyanja era akulira enkuba yonna naki bamuyita Musoke kyova olaba ono Bisaka omulogo w'eginde yeeyita Katonda mu biguli oyo yeeyita Bisaka alogera mu nkuba eyo nga Kibuuka omumbaala ebyo bye yakolanga bye yalwaniranga mu kire alogera mu nkuba era bw'ogendayo nga tagira asobola okutonnyesa enkuba awo oli wokka awo wennyini buuza Pastor Boni Musokere twagenda okuweerezaayo yatusindikira enkuba mbwe tukube nga nti onaasaaga bino tubimanyi awo nekkubira awo kakati wano mu Buganda eyo gundi ya Musoke ekola nnyo be bakola ebyo bantuma erinnya lya Musoke so maama agamba ne bantwala wiikisi 2 kumbe bagenda okuconnectinga sensi yange y'omukaaga ku misambwa giri nejjukira ninayo n'emizimu gye nina okukontrolinga 7 kati egyo njajjogerako nnyo mu communication zino ze mulina gino emikutu gino gye mulina egyo kakati maama agamba bwe bamukomezaawo ne bamuwa ne bamugamba omwana ono tomuwanga ebbeere n'olimuwa ebbeere lwalifa omwana ow'emyezi 9 tomuwanga emmere n'olimuwa emmere lwalifa jjukira nali ntandika butandisa okulya emmere era agamba kyamukalubiza nnyo n'atwala amaanyi babuuza mwana wange n'abeerawo atya ne bamugamba twamutegekera dde embuzi kati nze baali bantegekera embuzi nga mwe nina okunywa amata era agamba omulimu gwe yalina omunene nnyo gwa kukamanga amata ga mbuzi ge nanywanga gye baamuwa kati olaba obukwakuliza omukazi bwagenze ng'afuna akakwakuliza akasooka kaali kakwana musajja kookubiri kati atandise kubonaabona naki kaali kakwana musajja ne si just musajja omugagga kati akookubiri kutandika kulabirira mwana nga talya anywa bunyi mata agatali gage nga balina okukama embuzi era agamba eri embuzi teyakamiza okumala emyaka 3 ng'efunira olubuto ku kuyonsa ibe eyonsa ng'efuna olubuto bwetyo agaye embuzi gye yeewunya yatuuka okukaddiwa nga tekoze eki naye nina ekintu natuuka ng'ekiseera awo natandika nga obitegeera tuuka ekiseera ekintu ne kintikka nga kyakunywa mata nga tegaliiwo nga nina okuyonka ng'akabuzi bwe kayonka katono ne ntandika obutatya bisolo olwo ntandika training serious training lindako watuuka jjukira kati onywa mata otandise okwagala okunywa kikulinnyo kwagala kunywa mata naye tegaliiwo ng'okola otyo olwo ng'olwo nkola ng'embuzi bwe zaakoze nga njidde mabega bwe nti nenyonka ng'akabuzi bwe kayonka nennywa ne ndyoka ntereera ninga kikutikka butisi n'owulira nga ova mu normal sense kyekiri kye mbadde nkugamba sensi y'omukaaga olwo ekonnekitinga etandika okukola ebintu ebiri abno ebitali bya bulijjo era oli yeewuunya bwewunyagana naye omwana wuno ayonka kati ekyo kyamuto kyalinga nnyo ng'abantu bamugamba omwana w'omulogo ayonka amata g'embuzi omwana we akola kati byamutawaanya era ku myaka 3 yalina okunta kati lindako ku lusozi luli wali bali bagundi ababiri Nnaalongo ne Ssaalongolwa Emmangu bakutwalayo ku myezi 9 mwe bakutwalayo bakukonekitinga mu sense y'omukaaga ekonekitinga n'emisambo nga kati gye gina okukontrolinga gye gigwina okukuza bulungi nnyo kumpa training yonna eyo gye nkugamba gye ntandika kiki ekintu kyakugwangako ng'owulira oyagala kunywaki kati giri gye gikontrolinga eba osanga omuntu myaka 3 maama yali takyansobola ng'alina okunsitula nziza ewaffe nansitula nanziza ewaffe
nentandika ku myaka 4 natandika ng'amaloboozi gaŋŋamba kgendanga ku lusozi ku lusozi nga nyambukanga ku lusozi kati olwo ng'emisambu angirabira ddala nga bw'obeera n'omuntu nga bwe tutudde naawe wano nga tutudde naye ng'ate ggwe tosobola gulaba kati gwe ogulaba naye akuli okumpi tasobola gulaba esense y'omukaaga kati ekyo nga kyekinkonekitinga yeri mu bisolo maybe nyinza okukyogera kubanga eri gye sitali nnyo mu bisolo simanyi naye kyemmanyiiko bwe tuddayo mu bayibuli bayibuli egamba nti lusifa bw'amala okusuulibwa ku nsi yajja n'atandika yafuna bayibuli eyogera kirina mu kubikulira 12 egamba nti Gabudiel ne bamalayika ne bagamba ab'omuggulu ne bagamba nti zisanze ensi kubanga omuli olyo myasuuliddwa ku ki n'obusungu bungi kabakole ki kabeesabire kaakati bayibuli egamba nti satani ono bw'agwa ku nsi yatandika okuinfluensinga n'amaanyi ge gali kubanga yakka nago gonna ne 3/4 y'abamalayika kimu kyakusatu bakka naye kati batandika omukolera kati bamalayika ekimu ekyokusatu gyegyo gy'owulira gye bayita emisambwa kati ate emizimu gyanjawulo emizimu gyegyo gibeera mu bisolo kati emizimu ze spells ze basindikamu bonaga nti kutaddemu ogwoyo gw'obukaawu kutaddemu ogwoyo gw'okuyomba kutaddemu kati egyo gyo tebasobola gikontrolinga nga tegiri wabuguma gibeera wabuguma tegibeera wanyogoga emizimu tegibeera kati kiringa baga nti amaanyi gano bwe gamuvaamu ono lusifa n'agasindika mu kintu agateeka mu kintu ekibuguma gasobole okuba nga gakola kyova olaba nti bwe bagikwata bagisindika mu bikapa mbwa mmese biwugu kati ye eba erina ekintu kyekola ki kyeraba nga gwe tokiraba kati kyekyo kyowulira nga boogerako nga bagamba nti ate gw'omusota gwali mukalabakalaba mu bisolo byonna eby'omuki ebyawaka n'ebyomunsiko gwo gwakkiriza gwa accepting okukola gumukolere kati n'asalawo lusifa atuule mu gwo gwo kati n'asalawo spirit eyiye nga lusifa agituuze muki mumusota kyova olaba guwalanibwa gwagibwako n'amagulu gwagibwako omuddo okulya emmere nga bwe gwalya nga gulya nfuufu ne baguteekako n'obulabe ne baga nti omuntu buli bwanaakulabanga ezzadde ly'omuntu lijja kuttanga bussi giba misinde so kati ebyo byebiri spirit abantu bye batamanyi bamalayika 3/4 be yagwa nabo gy'emisambo egyo gy'owulira era egyo gye gibeera mu nnyanja gisobola okutambula gusobola okwambala ng'omuntu naye ndabye omuntu awo ng'ayambadde obugulu bw'embuzi ndabye omuntu awo nga so gisinga nnyo mu Mbaasa nnyo nnyo kati kaso mubeera nga mugikoleramu nnyo gikola so kati gye gy'owulira gye bayita mayanja gitula ne gifuna amannya gaagyo kati nkutegedde kakati maama agambye omwana nnemye banzizizza kati ku myaka 4 ntandika okulinnya olusozi ntandika okutulanga n'emisambu egyo gitandika okuntraininga awo entandika okunywa omusaayi kati gye gikwata akanyonyi ke bayita enkwale kadduka nnyo 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 ate kakweka amagi gaako kati natandikira kunywa ku majiga natandikanga kunywa kuwuuta amagi y'akanyonyi ako kati bwe nava ku mata natandikira ku magi g'enkwale era nga sensi yange esobola okundaga nti kati akakwale kasobola okujja ne kabiika wano naye nga tosobola kalaba nga kali awo mwe kabeera omwo nga amagi gaako mwe kali kubanga bwe kaba kavaamu tekabuukawo bubuusi kasooka ne kadduka ne kagira ne kabuukira ng'eri kati tosobola kwanguyirwa kumanya wa we kakola ki we kabadde kati nze sensi yange yaŋŋambanga nti awo n'obuuka kyegiri emyoyo nga gyo kubanga gya spirit zitambula nga zindaga awo so spirit zino nga muli mu kunyumya wazirabanga kati bino amaama atandika okubinyumiza naye ate ngambirabyeko kubanga jjukira nyumiza nina emyaka 8 kati nze kati byaddamu ebimu wali obiraba nali ntandise obbiraba naye nga simanyi we biva ndaba oba na kintu kati bwanyumiza mmanya wa gye kyakola ki era yaŋŋamba ekyamuleetera okunnyumiza ekyo nti nsobole obutakalubiza bulamu mu maaso gye byava singa nsanga ekintu kyonna nga kiri bwe kiti ntambule n'ekyo kati mbuuza otudde wa munyumya
okubunya n'emisambo gifaanana gitya? Guli mu kifaananyi ky'omuntu bulungi nnyo, kyekitonde kisinga okufaanana obulungi, beauty ng'omuntu. Naye bwe tunaatuukayo mu maaso, kubanga nafuna ku mukisa after 20 years mu 1900 yali 1997 no 1997 jjo lwabalamu awo lwentwala omu ku bayimbi underground lunaku lwensooka okulaba ku Lucifer bwafaanana. Kati kimu ku bitonde ebisinga okuba ebirungi, naye ekintu kino kikyukakyuka. Kyova olaba kiba kyakwambala omuntu kiringa bw'olaba nawolovu kwabeera ku ekkala. Kaakati bwe muba mwagenze, kubanga ffe olunaku lwe tugenda okusinkana Lucifer twayita mu mazzi Bujagaali, era ng'atangalijja ng'amazzi g'ennyanja aga bbulu oyo nga bwafaana, naye nga mulungi anyuma okutunula okulabako, naye ng'alinga kasukaali ke bataddeko kakwinini ke bataddeko kasukaali kawoomerera naye okalwisa mu omulimu gwe nti gwe guno njagala kukola kino command ebibye kwegamba akusikiriza olwa spells ziri zaalina obeere ng'okola naye akuinfluencinga obeere kitundu ku ye. Kati nagina emisambo bwe giri gyemirimu gyagyo gye gikola, kati gitandika okutraininga. Kati gitandika okutraininga, natandikira kunywa kulya magi ga nkwale kuwuuta ago nga buli lwenga nywa nfuna amaanyi obanga ojula kuba nga atambulidde mumulokose temunywedde ku njaga, mwali baana bato temubifunyeko mwakulya nnyo mu makanisa nga muli bato, naye ffe abaali mu system eri owulira ng'ekintu olinga ali mu bbanga nga bwe mpuuta amagi gano nga teri kisobola kunsala mu maaso, nga nfuna amaanyi agadduka, nga nsobola okudduka ng'empewo. Ku myaka 5 nafuna ekintu ekirala ekyali ekyenjawulo. Kati natandika okunywa omusaayi. Olwo ntandise omusaayi gw'ebisolo gw'enkoko gwaki enkwale, waliwo ze bayita enkofu, kubanga nanywanga nnyo bya mu nsiko, ze bayita enkofu. Kati nentandika obusolo, waliwo obusolo bwe bayita bukaamuje, ntandika nga bukaamuje. Kati nentuuka levo, jjukira levo y'omusaayi natuukanga nga sigunywa buli lunaku, nagunywanga ne wayita ennaku 3 nenziramu n'ennywa nga gwennywa leero kijja bwe nkwata n'enkiyuza n'enkijjamu omusaayi gujja kunfeedinga for 3 days 3 or 4 bwentyo. Sina kulya magi ng'olunywedde lumu teweetaaga toddamu kuwulira njala, ate ng'obeera abaana b'ennaku zino wabyekwatiranga nga gwo kino kyekwatira n'okiyuza ekintu kikutikka ng'amaanyi g'olina ng'osobola okukwata n'oyuza ekintu nga tekina kyekiwulidde. Kubanga we nawereza emyaka 5 natandika okunywa omusaayi gw'ebisolo, embwa ng'okwata embwa y'omusiko. Kati natuuka levo, kubanga nabyo bijja bya levo, gigenda okuwera emyaka 6 nalina okunywanga omusaayi gw'embizzi ez'omu nsiko ezo, kubanga jjukira guba mungi, naye nga bw'oba onoonywa omusaayi ogwo ogenda kumala wiiki. Kati ontuuse ku levo emaintaininga ewiiki, ate naye ewiiki gye twatambulirangamu ffenna ne ba agenti bonna olwejjukirire step by step. Naye ku myaka 5 bwe nkuzaayo wali emabega, ku myaka 5 nafuna spells ez'okubba, era awo ntandika okufuna amaanyi ag'okudduka ennyo. Kati ng'olina okusima enjala zino ne ziggwako, osima omweso ogugwo, kubanga nga buli agent weba n'omweso ogugwo. Kati olaba ng'omuti nga guno traditional muti gwa, kati nga bw'oyinza okuguteekamu omweso, naye kati gwe omweso wagusimanga mu lwazi n'engalo zo, kubanga eyo sacrifice eyiyo gy'okola.